kuba kaakati tuzze wano wa Commissioner General okumugamba ati Dr. Besigye n'abalala kubanga bali bweru w'amateeka kati babasibidde bweru w'amateeka. Bwe tubadde naye mu meeting wano kirungi akkiriza naye nti tewakyali tteeka mwasibira Dr. Besigye era ye ku Lwokutaano yakubira n'Attorney General essimu namugaa kati Supreme Court esazeewo bweti nkole ki nga nze ali wano akuumye Dr. Besigye n'abalala nga kooti esazeewo bweti. Bw'Attorney General n'amugamba linda tugenda kukuwa endowooza yaabwe endowooza yaffe eyo ye opinion ya Attorney General gye yamugamba naye kati obuzibu bwayolekedde era naye bwakkiriza nti neka order ke baali baliko akasiba Dr. Besigye akava mu General Court Martial olwaleero kaweddeko remand warrant kuba babagamba babeere ne Dr. Besigye bamuzze mu kooti y'emagye emakindye olwaleero nga kusaawa 3 kaakati tebamuzizaayo. Actually alaze nti nabo bali mu dilemma bamulina naye tebalina mateeka mwe bamusibira kati ate Attorney General abagate mumuta okutuusa nga babawadde endowooza yaabwe nga Attorney General. Kati naffe twagala kugenda kuteeka kazito kwa Attorney General tumugambe ssebo kati gwe ofuusa amateeka gatadde dda Dr. Besigye gwe weefudde amateeka oganye Commissioner General wa Prisons okuta Dr. Besigye. Twagala ekyo muganda waffe kiwanuka kiryowa akituddemu akitubuulira olwaleero ku ssaawa eno then nga bwe twagala tukola ne ku processes endala kubanga amateeka gali ku saidi yaffe.